Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hidin salatu mustaqim. Allahumma amina. Barakallahu fikum. Fikum baraka. Alhamdulillah alladhi. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndo zalabo kulira makama anje bwe kibanyabo. Omwana w'omwavu tokulira wamu. Eddiini yonna tekubanga ogimanyi. Oluwumula luno bwe lutuuka n'ogendako ejindi luli bwe lutuuka n'oddeeri luno n'oddeeri. Nava makama 7th day nga jjajja mu 7th day. Era kyokola be bisinga obungi. Ebyaba 7th day obitegeera. Tolya nswa. Sirya nnyama. Tolya nnyama. Ebisinga mbiyize bukulu kubanga jjajjange buli kye yali talya nga ndowooza tebakirya mu nsi. Yali talya kintu kyonna kivaamu musaayi. Gwe ng'olowooza ensi bw'eri. Ng'alya katunkuma, enveeza ekitiibwa envendiirwa. Ebyo bwe bityo. Nkoko biki byonna sibimanyi. Ntandise kuyiga biyige tuvala mu Amerika wano wankaluubiridde nnyo. Buli kintu tusanga nga kyakumbonya. Amerika ogisanze otya? Nze bino byenkoze. Nambye ku bunyogovu obuli eno. Ngenda kubuuza bingi lwakuba kamalewo kiri kyabadde ganti. Bwe nava makama 7th day. Ate taata nga ye mukristaayo. Ate nensomera mu masomero g'Abakatuliki. Ate nawumuliranga wasenga nga senga yafumbirwa basiraamu. So buli wamu bw'otuukawo. Ekyo kye bayita okukola ekipooli. Ate wakatusiiba nga gwesigala mu kyosiiba eggwani. Yaani anakufumbira gy'ogenda okulya. Yaani agigula. Ffenna nga tulya ddaako ne tusiiba. Ne tusaala. Ndabaddaako ng'ekuwoomera. Naye ng'okusiiba wadda. Etanzija kusaala eki. Nga noonya sigida nenkubawo omutwe n'endwala. Nali nga ndowooza nti wako kusiima. Olina okusaala ennyo sigida nekola ki? Nejja. Kati nga tugenda muziki kyawe kawempe muzini mwawe ekyaddondo. Olina nga ndowooza nti bw'ogukubawo ennyo n'ogusiisiitira. Ngejja. Yagaana okujja. Yagaana. Ngejja. Nemala kulwala natwala mu ddwaliro nga ndwadde kati omwana omuto baagukuba kuki? Kumbe kusiiba kwe kumbonyaabonya. Era kikyantaasa taata leero lumwangulira emigaati. Aleeta emigaati egyaki aguza omugaati gwe n'ekisoda ekinene yali tip top yali ki ndowooza ebiseera ebyo tip top bwe gwaliko kati aleeta tulye abireeta n'ekisoda kye taata omuto tataluwalira ebikola taata wange yali yafadda abindeeta ati mwana wange mbadde ndudde okulaba nkuleetedde ku kigaati lya n'abireeta nze taata nasiibye wangi taata nasiibye gwani Zambaali Bulasio Mukasa kugoneri abasiramu lyerwa kogwe wano tusiiba munange taata toyonona na ddiini yange ndi gundi Allah atulaba na bubi n'okulya imaani kaali ganteredde ndabira da Allah nda yakubanze nga lyanga bwendi wano lya mira notaliwo kulya mugaati mama gwampome yala yali ennuma kusanga 10 awo olunaku lwo walutta ngenzi olunaku lwange nekyannumiriza naye era Allah yakusonyiwa olw'ensonga baakukaka senze nali njagala nanga ngenda nakujja wano katoddamu kumuli abasengawa nja kutegamu ebyabasiramu vaawo naye omwana w'omwavu bw'oti buli w'okulira ebyawo biiga extradigest mugoba nsonga eyo just ebadde preamble lwaki wankomezaawo lwaki nkukomezaawo ensonga ziringa 5 mu 8 naye tugenda kutunulirako ensonga ziringa 5 wonderful 5 tuzireke nyingi wano nkusanze mu Amerika eyo ensonga eno tuli Massachusetts Boston USA Waltham Katas of Neocop omufumbira omusajja gwe wagambye nti alina ekirevu kyakusanyusizza nnyo omujjukira oyo omusajja omweru asala omutwe n'agumalako n'alekako ekirevu bamuyita Neocop omufumbira yakulese yanzigirira n'angamba nti Waltham eyo gy'olina okusooka okutuukira nze ate Katas of Brian Kayongo is a good friend of mine. Brian Kayongo is a good Concept Real Estate. Of course, nange Brian yantadde mu ticket ne hoteli. Ne niyo kopu yabala map yo ku ground. Omanyi buli omu muwo omulimu. Kati ze nina akola ku airtime, nina akola ku cash app, nina akola ku perfume, nina akola ku jacket zino empewo butampitamu. Kizanze badde ne matya bwe matina bomba fune. Walwawo. Okay. So, basaba ne banyabo omwami ono bamuyise Bulasio Zambaali Mukasa. Yeyo order ntufu. Zambaali. Olio jononyi. Zambaali
Bulasio Mukasa yeyo ode entuufu kubanga nze nsooka kika kyange nzaalibwa ndi Muganda. Okay. Segawole John Wilson yali Muganda, Florence Sara Nakalimbe Muganda. Zambaali. Toyinaamu wadde muntu akuyingiramu awo nga gundi ndala. Gwe musaayi oguntambuliramu. Ne bajjajjabo teri ganti ono afubutukero beri. Simanyi naye nze kati ntunuulira ebyangu nva mu Erukana bunjo naye Muganda. Nze mwangu iza Uganda naye Muganda era yini kati ogumusayi tosobola gwegaana. Kati ye Zambaali. Idris Lukwago anjira nangamba nti ayinamu akaba Ethiopia nabamu aba Eritrea naberamu n'Abaganda wawu ne mubuzo oli ki yagamba ndi Mufirika ye bwati yagamba ndi Mufirika ne tukirekawo nze sinakalaba nnyo sinakalaba tunulira Erukana bunjo tunulira zimwanguiza kati ffe tugendera ddala okutuuka kuba ffe tuviramu ddala Nankere kugendera ku Ssekabaka Bemba Musota yali akulembera Obwakabaka buno eyo gy'ofubutuka ekintu nga tannajja era nze va musigala Ssaabalangira omuvu omulangira omukulu afuuka Nankere okimanyi yateeka ku Ssaabasajja Kabaka engungu yakakasa nti ono ye Kabaka wa Buganda be baali bakulembera Obwakabaka buno kintu nga tannajja olwo emyaka emeka egyo 10 nga mu mmeka eyo kubanga kakati n'omusobyo Ssekabaka Bemba Musota yasembayo ku Buganda ng'ekyayitibwa Muwawa kintu alyoka atandike Buganda kati gye tubala kintu agenda okujjana nga wabaddewo bakabaka ba Buganda 30 kintu yatandika enteekateeka ya Buganda kakati okuba ne bakabaka kati 36 okuli nono kabaka wa Ronald Mwenda Mutebuuku kati bana 36 tubaze bali 3 abaali mu Buganda ng'ekyayitibwa Muwawa kintu bwe yajja n'akola ennono empya yasangawo ebika 6 binnansangwa n'ekyaffe bwe kiri alyoka agateeka 13 n'ekitulo mulala nga bw'omumanyi alyoka agatte akyuse ennono nti tulyoka twagala Buganda ebeere wamu kabaka n'eddiranga muziro gwa nnyina kitegeeza nti omulangira bw'aba kabaka yenna bw'aba awasizza omukyala nga wakika gundi katika yeddire olugave oli bwana awasa ow'engonge yeddire engombe bakabaka batambule buli kika kifuneyo ku kabaka ennono eyo okukyuka nga nvira ddala mu lunyiriri olwo oli Muganda wawu Omuganda tabeerako kigambo kyonna naye bana bagamba nti wawu abawawulako bawawule bagwa ekiwawu emitiyana ekiwawu si we wagwa ennyonyaawo kakati abo Baganda Omuganda aba Muganda simbu nakabala simbu mbugere simbu nakabala Buganda fa bakabalanga mu nsuku wano omanyi Buganda yali ekola bulungi Buganda teyayagalanga nnyo okubuula muntu kubanga nsi muzaŋŋanda amina nsinyaniriza amina kyovula kati nze Zambaali bw'onsanga nga musajja wa Kabaka nyiiga nze siri musajja wa Kabaka nze ndi muzzukulu wa Nankere nina omutaka omukulu antuusa ku Ssaabasajja Kabaka naye bw'ongamba ndi muzzukulu wa Nankere nsanyuka oyogedde ku mutaka wange anyunga ku Kabaka extra digest mugoba nsonga tuline muganda wange Zambaali Bulasio Mukasa so musajja wa Kabaka bali banasagala kugera manya be bantu bajjanga no mu Buganda nakola ekintu yalinga atali muganda muleke wene musajja wa Kabaka we wave njogereyo it was a polite way oga promo UG I see you otegera it was a polite way of not kubola abantu ne musajja wa Kabaka ne baba accommodatinga Keith Kanabi nkutumiddeko nnyo muganda byemanya bya Ruhanga akika puri mugisha abo ne banyira ndi musajja wa Kabaka kubinyo n'engalo nezeka akiriza okubeera welcome into Buganda akiriza okutambulira ku norms zaffe akiriza okugoberera amateeka obulombolombo bya Buganda kasa yeweche Program ya feno tujikoze tusinzira mu America that is Massachusetts, Waltham, Boston je tusinzira olunaku olwalero tutebwamu ssente aba Concept Real Estate nga company eno eyamba bana Uganda okugula okutunda okupangisa amayumba mu America n'okubabangula about real estate bagise Concept Real Estate era nga omwami Brian Kayongo ne banne omulimu guno bagukoledde dala nnyo tulina muganda wange Zambaali Bulasio Mukasa twasoma naye tukola omulimu gwe gumu tuli bannamawulire kyenkwagala ko kimu nti oyawukana kubalala the way you handle your interviews alhamdulillah kubanga si buli muntu nze I know ngambye tuddemu tunyumye ne ngamba ibula oli otya tunyumye eti ndi bulungi tuli mu America ekuyisizza etya ku mulundi guno real estate be bandeese because batunulya byenkola bagamba nti Zambaali
the way you moderate your shows, the way you talk about Uganda, the way how you love our country, that passion to the country, ejja kutuyamba nga bwoba oyogera n'abantu abalala tusobola okutransforminga ensi yaffe nefuuka ekyo mindset change. Okitegedde kakati ekyo kikulu. Mbeera nnyo ne mukama wange ku NBS Kinikalisa n'agamba aye transformer ne bw'obeera ku weewava wano ekintu kyemugamba nti transformer wa Apple egundi, transformer wa May egundi. Tujja kumpewo okuweereza transform, change someone. Bw'abadde alaba ebintu alabye ekipya mu ye. Thank you. Tulwaki tusazeewo tuddemu tunyumyemu n'omwami ono ali mu biti bingi. 1 mukulembeze mu church, 2 is a father, 3 is a businessman, is a journalist, ate nga Munnayuganda gw'olaba nti abadde musale mu kukyusa obulamu bw'abavubuka ku mitendera egy'enjawulo. Tuli mu season ya Pasika era nga mu luzungu gye bayita Easter. Towards Easter. Lero katuchiteke made kinasigalo lero lwakuna. Yes. Good Friday. Yes. Ncha kutibwa kwa Kristo mwana Katonda omulamu. Sunday tugenda kwera ku mazuku. Yesu oba Yezu. Yesu aba mu Catholic. Yesu aba mu Kristaayo. Okay. Awo kyekisumbu abantu nenga kyona kyekyo. Jajja wange emityana mu kiyinda awo mu kigo. Era bw'oli ngolaga Yesu akaliga ka Katonda oyo mu Catholic. Yesu yatugamba nga Yesu omwana wa Katonda ng'omanyi mu Kristaayo. Mu Kristaayo. Naye Katonda Joint Christian Council fena tugamba nti abagolezebwa Kristo. Thank you. Fena ne tugattibwa. Tugenda tujja kusooka tutunuulire of course mu church gy'ova mu kanisa. That is Namirembe. Obulabirizi bwe Namirembe. Kati nsabira munnabweru Church of Uganda. Okay. Mu busumbo bw'ennansana. Okay. Mu busabadinkoni bw'ekazo. Okay. Mu bulabirizi bwe Namirembe. Okay. Mu busabalabizi bwa Uganda. Ekkanisa bwe yali ekolebwa n'abazungu nga bazze wano. Nabo baakoppa ennono ze basangawo ez'obwakabaka. Era mwe baatambulira. Mu bika byaffe nga balaga nti obeera n'ennyumba. Obeera n'ennyumba oba n'olunyiriri mw'ova. Bw'oba n'olunyiriri obeera n'omutuba mw'ova. Bw'oba n'omutuba obeera n'essiga. Bw'essiga eryo ne likutwala ew'omutaka. Mutaka n'akutuusa wa Ssaabasajja Kabaka. Kati naffe Church of Uganda bweri ekkanisa eya wansi ey'okumuluka bweri. Kakati ne bw'obaawo ate ekkanisa ezo bwe ziwera nga ziringa 7 ziwezezza abantu ezo ne zikola obusumba. Kakati ate n'obusumba obungi ennyo obw'enjawulo ng'abantu bagenze bawera mu kitundu ne bukola ki? Obusaabadinkoni. Obusaabadinkoni obungi nga bweyongedde buweze bungi n'abantu baweze ne bukola obulabirizi ye diocese. Kakati diocese ez'enjawulo kati ngabula mu Uganda tulina diocese 37. Ziripotinga wa? Ziripotinga ku busaabalabirizi archdiocese. That is very good. Wa Dr. Kazimba Mugalu. Kati Dr. Kazimba Mugalu ye saabalabirizi. N'ogatteko abalabirizi n'ogatteko abasaabadinkoni. Mwagala nnyo era muwe ekitiibwa. Musajja mulungi. Kakati ate saabalabirizi yatwala waggulu. Ate mu kkanisa ebuna wonna ey'abatume gye twagaanye obutatumanyiira nnyo ng'eyagala okulaakulanya ebisiyaga. Ekantibali Bungereza. Wa Justin Welby. Abaleeta mu Uganda eddiini. Okay. Tugenda kutunuulira eddiini. Nikalero singa mbuuzizza gwe. Era okimanyi tonnafunayo omuntu akolako interview. Tuzikola. Ninga sikulama kani yakolako. Mpita nkubuuze. Yali ani? Idris Lukwago. Nagamba ki? Ino gino. Katakumanyi era naza kutegeera. Okakasa. Ngamba ebintu bino obifunidde mu birungi kyo obifunidde mu buzibu ki. Ne by the way. Bwe bakuleetako criminal summons owulira otya. Bwe tumala eno tulina okukolayo. Nga gw'obuuza. Kubuuza. Dakika nga 2. Yizo nga ntono nga nze mbeerako ssaawa. Anti ebingi babisuubira mu ggwe. Yekula nawe otambudde olugendo lunene. Twasingana kuwumuka 29. I know. Wala nawe otambudde. Nawe oyinza n'okunyumya abadde nonga seerabira interview yagundi gye nakola nga nze nina omusango gw'ensajjudde negunfuukira ekizibu namanyi twetaaga onkoleko interview ebirala. Nange neetaaga nkoleko interview. Naye tugiteeka ku mukutu ki? Gwe olina omukutu? Nange nina naye nze kisinzira. Kati gwe wansookayo mu ky'okuprofiling abantu n'okwogera bino ebikyusa Uganda. Njagala nnyo bwe mba nkola ekyo nomanyi mu nsi muno ekitusumbwa consistency kikulu. Era abantu abasinga obungi bakoze erinnya lw'okyuka mu booti nga abantu bakuvaako. Nze nina omukolo ogwange naye nagukola olwokuba nali mu event nga njagala kulungamya abantu engeri emikolo gye gikolebwamu. Zambaali Bulasio Mukasa. Naye nze njogera about event. Kutimba.
mbaga wanjula emikolo egyo egy'ennono gikolebwa gitya era bintu ki ebikulu byewandira by'emikolo egyo okwabya ennyimbe ebyo ebikomyawo ennono zaffe gwe kyobamanye nti mukolo okuziika abalongo ebyo oli byatandika okubuuza lwaki bino twabikolanga lwaki weebiri nze gwe bwange gwe mukutu Zambaali Bulasio Mukasa era nteekako abo abali mu mikolo nembuza omutimbi lwaki ekyo kitimbye bwotyo nannyonnyola natuuka nga ndiye musini ng'otuuka nga buli kaseera tuli mu kulwana musika mugwa nosanga ebidongo alwana n'omutimbi nosanga ono ate aziiza oli okuteekawo nga kati mukayaniraki ate nga bonna kibaleese kiri eki all service providers oli yabaguze mukole embaga ye n'omukolo gubeere ogwaki ogw'ekitiibwa and you're fighting one another ate buli omu yafunye edda ssente ze mwekolemu omulimu ogwawamu mwegatte mukole ekintu ekirungi oli asanyukira embaga agambe nti bannange abantu bennakozesa ku mbaga yange I recommend them to another person extra digest mugoba nsonga okay gojja kukola bino kale kuna banjogera ku ggwe gojja kubeera ku interview yi nze ate bakinajja mu mikolo ngaje noga nti oba mukolo gwa videography ne photography amusobola okuyita nona ali ku kamera nene muyita nemuga what is your experience in videography abadde ku kamera oyo emyaka 38 very wonderful kana yimweta aganze mugambe what is your experience in videography and photography agambe mugambe bokola ne ibulu ono kiki kyakusumbwa nti musajja oyo ayina kino mwenamu abadde badde n'abantu okuba wangaza nga nze bwe muwangaza manya ABCD kiwa omwana omulala yagala oyiga kamera eri wansi nti these are the in these are the out yenina okumanya do's and the don'ts nekikola bulungi kati kyetugenda okukola bwe tumala interview eno muzina engoye zennyini ntandike eyo ngenda kuwaayo eddakiika 3 ombuze ebibuuzo ebere part 1 eyiyo yes nawe nkubuuza ekugayibula gwani kiwedde tusooke tugguse n'ensonga one njagala tutunuulire lessons abantu ze balina okuyiga mu Easter zeziriwa do we still celebrate Easter nga bwe twagicelebrating ngedda why do we have to cherish Easter kakati omanye mu maka amaavu go gamanyanga Easter maka amagaga it's the normal setting lwaki mubaavu ffe tuhagitegeeranga lwofuna ku lugoye olupya lwe muli akanyama ewaka bwe kiri kwagamba abazungu baali batutembye ogw'omwoyo Easter olwokuba tugicelebratinga n'amaanyi nga ne bataata waffe waka n'abakadde baffe bakolawo ebyenjawulo compared to the other days kakati ovulaba nti Easter bwe yatuukanga nga naawe okugyesunga oba okolaki ogyesunga wakufuna change of diet engoye zigenda kukyuka mugenda ku kereziyo oba ku kanisa mwenna nga famire ojja kulabika ku taata ne maama nga beekutte ku mukono batambula kwegamba nga waliwo ekyenjawulo ekyo era mu byalo awamu kikyaliyo awamu eno mu Kampala abakuze it is still the normal setting bagenda ne basaba kati bwekana banadda nga bafumbye enkoko so what kuzije babadde bali mufumbi so what ekyenjawulo kakati ekirimu kyekino nti mulimu amaka agaaniriza abantu nga ku Easter ajja kuyita ku mikwano gye nga yibura mukwano gwange ono gw'oŋŋambye baani batuuleko awamu ng'abooluganda banyumyemu abaana balabe ku bumu bw'abakadde baabwe n'abantu abalala be bayina bakule nga bagaa nti taata ne bw'atabaawo mu bulamu yalina mukwano gwe gundi oyo ne bwe wabangawo ekiganye bwe twayogeranga ne mukwano gwe kyakolebwanga kubanga eriyo famire awamu n'amaka agamu nga mazibu nga mwana ogoga nti ng'onaamusobola gamba mukwano gwe gundi gwoba oyitiramu okumufuna kakati ekyo nakyo kyekirungi ku Easter naye ng'ekikulu kyenjagala okugyamu abantu okutegera one kyomwezi guno omutukuvu ogw'ekisiibo gutuyamba okukendeeza ku bikolobero byaffe lwaki nti okusiba okwaffe ffe okw'abakristaayo kugamba nti kwe kunakuwalira ekibi n'okukiviirako ddala very good ffe tebirimu buli muntu omanye ensiiba yinaabala naye ffe tebirimu bino kakati sijja kulya nnyama ku lwokutaano kakati sijja kulya nkoko ku lwomukaaga ffe mu bukristaayo ku bbanga ly'ensiibidde lyemmanyi ekisiibo ekyaffe kwe kunakuwalira ekibi n'okukiviirako ddala ibula mbadde ndi mwenzi okumala ebbanga mu bbanga niryekisomiga mukama maze mbitadde bimaze ekimbonya n'omukazi omu 2 3 bimazeko ssente bimazeeko ki binandeetera obulwadde bimaze n'otuula ne katonda nga katonda wange mu mwezi guno mbeera era wano nkumi ekisibo ne bwe kiggwa tobiddamu good two abazungu bakirabanga nakyo kirungi nnyo mu bulamu nti n'olumu omuntu obutalyalya nnyo kirungi ku bulamu bwe kati bantutunulira muzungu omuzungu andi ngamba baleeta eddiini
katusubire kwange eddiini emaze mu Uganda emyaka nga 10 yajja mu 1877 y'abakristaayo y'abakatoliki 1879 Ssekabaka Muteesa Owoolubereberye awandiika ebbaluwa nga 14 April 1975 ne bagikuba mu 1875 ne bagikuba abasimanyi mawulire g'Ebungereza mu 1875 awo nga gwako okujoogerako ng'atuma abasomi bajje so kati abaminsani bajje so kakati nkiwa nnyo nga ntunuulira ku ebyo ebyatandika okukolebwa wano nga situnuulidde guli omulembe gw'essaaliwo ti nabo bakitunuulira nti omuntu okulya eri ennyo n'alya n'afaankona nakyo si kirungi ku bulamu bwe weetaagayo n'akadde akoko omubiri okucleansinga okulyako okulutatadde obulamu ne buba obulala nakyo kirungi mu bulamu kakati mu mazuukira gano message enkulu eyeebeeremu 1 gwe wenyini okwekureflectinga ku bulamu bwo ng'omuntu wano sibadde bulungi kankole bwenzi okwekuba mu mutima ow'omumaka ku mirimu gyo mu mikwano gyo ne mu society gye tuwangaalira ono takyangasa mu bulamu kamuziike nzukiza emikwano emipya inaako bijinatwala ejingattako omulimu guno tegukyangasa kanguziike kanzuukize kyovula batugamba nti Kristo azuukikire wamu nammwe mu mitima gyammwe azuukuse obulamu obujja azuukuse emikwano emipya kakati ge makulu ag'okuzuukira nze kwemmanya ag'okuzuukira kwa Mukama waffe apart from ebira byonna bwe naye nga geego wateeka okubaawo ebivaawo n'otandike. Thank you. Awo nyiri wenjagala okubuuliza muganda wange tukyali ku nnono eyo tukyatambula mu butuufu bwe tulina okutambula bwe tutyo tutunuulira of course gye tuwangaalira ekyaddondo e Kampala ne tutunula ne baganda baffe abawulira olulimi Oluganda yonna gye lutuuka n'omukutu guno gye gukoma tukyali ku nnono ezo tukyatambula bwe tutyo oba twabivaako bwe tuba twabivaako what went wrong obuzibu bwavaawa era tuyinza kukola tutya okuddayo bwe tuba twawaba naye tuba tukyali ku mulamwa twenywerezeeko tutya omulamwa tegukyaliwo 1 lwaki twawaba bannaffe abatusumba mu makanisa ne masinzizo ag'enjawulo bakyuka okuva ku nnono y'okuyitibwa okubuulira enjiri ne bafuula obuweereza bwa Katonda nti mulimu kwe kusoomozebwa okwasooka nti era ennaku zino manye ebimu byogera mbyegendereza nti oli ayinza okulowooza nti nnumba nti abantu abasoma kati obuweereza abamu bagendayo nga si kuyitibwa ojjukira gwe wadde oli musiraamu naye ojjukira abantu bedda bajjajjaffe abaali nga mu buweereza omwe yavuganga akagaali najja n'akusabira omukisa nagatwaweebwa buweebwa nga tuweebuwa n'embeera ze nti kakati abamu amala gamba nti naye nga nnoonyeza emirimu nga gyembuze kyekyangu yangu kyenyinza okukola osobola kubuulira njeri abantu bakuŋŋaana n'atandika okuba n'ekizampo mu mutima n'agamba olaba ne gundi yali akola bw'ati ne gundi n'atandika kino ne kino ne kino olaba nti ali bw'ati nange ŋŋenze so n'ayingira so ekyo kimu kyakyusa nti manya abantu n'enjiri gye babuulira n'ebigendererwa kati byonna byanjawulo so n'ekigendererwa ku Kristo nakyo ne kifuuka kyaki kyanjawulo. Ekyokubiri tetukyasobola kuraisinga mulembe gufaanana gw'abakadde baffe gwe baraisinga kubanga ensi ekyuka luli twabategekeranga ebirabwako kati tubategekera n'ebitalabwako ensi yonna ekyuka buli every after 10 years tukyasobola gamba mwana wange bw'ogenda mu nnimiro akati kulinyo tujja kutuuka ng'ate ennimiro erindala nnyo okukulaakulana kw'ensi kutandika okutambula kakati ku bintu birala nnyo olutambi lujja lukyuka buli olukya ffe kyetunyweza kye kimu nti obumu n'obuntu bulamu abannaffe abajjajjaffe ab'ennono bwe bateekawo bwe bukulu nti yibula nina okutegeera nekola nti oli munnange ekyo kyekikulu kyetulina okwongera okunyweza naye bino ebirala bingi bikyusa kakati olwokuba twavaayo engeri ey'okutereeza eyinza kuba sijjaku gye tuyinza okwongera okutereezaamu bino 1 okutunuulira ebimu mbikyate kati gwe ibula naawe manyi emogenda nolwange oli agenda kugamba ali kunze naye tetulina kyakkola naye katubeeke embeera nga bwe tugitunuulira obanga ensi bweri olwokuba twawaba ne tuvaayo
bannafa bali mu kutulambika mu ddiini amazima gasigale nga maki mazima kino bw'okikoledde eno kino bw'okikoledde eno kino kyo kituufu ekinaakuwa byonna timunnange okusaba kulungi naye byokujja obuzi kati okusaba ennaku zino n'osaba busabi nga tukola tebikyaliyo munnange andi ffe olaba mu busiraamu bwe tumala esswala bwe tuti babagamba mwenna mufulume mugende munoonye riziki duka misinda kakati ekyo kikulu katonda alokolera awonya ye naye genda mu ddwaliro bakebere bamanye ekikuluma bakujjanjabe katonda atandikira awo bino ebyemmere yavanga mu ggulu ng'emmaanu eneeyiika kati nzibu omanye ate bayibuli yatukola bulungi ekusiba ate neekuta ate akole n'okulya taalyenga totawaana ate nemanaga nti katonda nalabiriranga abaana babannamwandu onaabeeranga awo ekisa ne kijja niyokopu nga mukama bwe yafaayo okuba mulekwa nebannamwandu afaayo eri obulamu bwo fine kirungi okutuwa essuubi kubanga bw'oba osoma ebintu bya katonda byonna it's about giving hope omuntu aweddemu essuubi naye kakati gwe naawe oba omanya nti kale essuubi bali mpadde leero nesifa but let me plan for exit kino nkivaamu ntya okubeera omulungi so okukyuka kwaffe kwonna olwa easter byakyuka kyenyinza okwogera kimu 1 tandika okulowooza ku ebyo ebitakukolera ozuukize ebikukolera ebinaakutuusa obulamu obwesimisa kyekikulu ku mazuukira kino kibadde kiganye ekijjeewo eno bizinesi badde njikola kate kyankolera njivuddeko gino emikwano wadde mbadde najyo naye ono ansubira mu busuubizi bwe mba sirina naye tajja oyo mugjeewo it's okay then move on buli mwaka amazuukira gabanga kureflectinga kubanga ffe amazuukira mu kanisa yaffe ge gatandika omwaka omupya ffe kati mu Church of Uganda tugenda kutandika omwaka omupya kalenda bwetyo bwetambula kubanga ffe tukkiriza n'ensonga lwaki tusaba the first day of the week it's because of amazuukira obukristaayo kwanga bantu batubuuza lwaki musaba Sunday kwanga nawe Ibro ogimanyi Sunday is the first day of the week mu luzungu Monday ate ffe mu luzungu tugamba Monday okwebuzaabuza Monday yandibadde lwakubiri Monday lunaku lwakubiri nkitegeera kwanga wasoma tebaga nti Sunday is the first day naye nga okugenda ku ssomero tugenda ku Monday ne tugamba ate lwe lusooka okitegeere kakati naffe twebuzaabuza nti tugamba nti abaseventy nti basaba lwa mukaaga ffe tusaba lwa musanvu ate nga first day by the way wenyini wenjagala okubuuliza simanyi oba oli mu position okukinnyonnyola omuzungu n'omufirika mu ddiini who fools who is right who is wrong ye omuganda yalina ennaku bwe yaziyita kazooba kiwanuka walumbe nagawonye yali yazituuma dde amannya ge kati yali ayagala nti abazungu bajja nabo baanoonya kyabwe engeri gye bakiteeka okwo naye ng'ekikulu Sunday is the first day of the week lwe lunaku olusooka mu week naye lwaki omukristaayo lwasaba ne bwoba osomye mu byawandikwa kwa Yesu Kristo wona Katonda omulamu yazuukira okuva mu bafu kana abakristaayo bano bakkiriza nti olw'okuba yazuukira n'ava emagombe nabo bagenda kuzuukirira wamu naye era ku lunaku olw'okuzuukira nabo lwe baagala bagende naye wa mu ggulu ne bayibuli yenyini kati bw'ogisoma balaba bamanyi bajja genda mu bayibuli beesobola osoma ebyabaleevi oba Leviticus 23:7 bajja kugamba nti ku lunaku olw'obereberye munaabanga n'okuŋŋaana temukolerangako mulimu gwonna kijja oluvannyuma lwa Kristo okuzuukira ne bw'onoasoma Exodus oba okuva 12 okuva 16 ne 17 bajja kugaa nti olunaku olw'obereberye temukolerangako omulimu gwonna n'olunaku olw'omusanvu temukolanga mulimu kwa mu kusooka Katonda kwe yatondera ensi kyekiviirako okusetinga weekend meka 2 Saturday and Sunday. Extra digest mugoba nsonga Roast Coffee Academy Fish Round Deira Dubai batendeka ba baristas ku mitendera egy'enjawulo ate nga nenajja nankumbi okulira na church aba Advent awo webali batendeka bulungi nnyo Hika Water Drilling Services basima mazzi across eggwanga Uganda wonna woli aba Hika Water Drilling Services bagenda kujja bakusimire amazzi buli kimu kitambule bulungi nnyo Sankago Shipping Company Arua Park basabaze mali from China to Kampala buli kimu ne kitambula bulungi tuline Zambaali Bulasio Mukasa munnamawulire akola n'ekitongole kya Next Media Services Lusozi wali onoonya lwebyo munzijamu ebyo naye embeera bwetyo bwetyo okay njagala tutunuulire abavubuka n'eddiini otunnyonnyodde about Easter
that is Holy Thursday, Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday, that period ogitunyonyodde. Njagala tutunuulire the youth and religion okutwaliza awamu. Abavubuka batambulidde batya mu ddiini, abavubuka bategedde batya eddiini, abavubuka beesamba batya eddiini, oba bali batya n'eddiini. Okay. Ekyoka kyabenda bwe mbadde nyeeranga nti amazuukira gano gawa omuvubuka ebigambo biri wano. Yeah. Okubaako byaziika azuukiza ebipya. Yeah. Kubanga naffe amazuukira ge gaggalawo omwaka omukadde ne tutandika omwaka omupya mu bulamu bw'ekikristaayo. Yeah, yeah. Era we waabira ddala ennono y'okulaba nga tusinza olunaku olusooka mu Ssabbiiti. Era lwe lunaku olutandika omwaka omupya gw'ekikristaayo. N'ebirala ne bigenda ddala maaso. Kakati abavubuka n'eddiini. Tukyalina okusoomoozebwa. Ennaku zino n'abavubuka tebamanyi kituufu kye bajja kukola. Lwaki? Wameruseeyo ababuulizi b'enjiri bangi. Naye nga buli omu asoosowaza kyayagala. Kyategeera kyakkiririzaamu nga bw'akyagala. Omuntu agenda n'asomayo ennyiriri ze nga 5-6 n'azitegeera mu concept eyiye era n'annyonnyola nga bw'ayagala okunnyonnyola. Era n'aziguza abo ababeera bamugoberere akadde ako. Kati ekyo kizibu. Kusoomoozebwa kunene nnyo nnyo nnyo. Nti onoonya n'ekyokugoberera ekituufu nekikola ki? Nekikubula. Onaagamba nti bw'okola kino kikyamu, onagati abo okola kino kituufu. Ate bw'ogamba kakati okwo okusoomoozebwa kunene. Naye omuvubuka ngenda kugamba ki? Bayibuli eyo gy'olaba erimu ebintu bingi. Kuruhaani erimu ebintu bingi. Bannaffe bano bannaddiini be tulina. Allah oba Mukama nga bw'abaluŋŋamya. Boogera bye bakola ki? Bye boogera. Naye ensi eno ekyuse. Naawe genda obeeko by'osoma ofune interpretation eyiyo. Mwoyo wa Katonda buli omu amubikkulira bubwe. Bwe kiri. Era nze nyigira nnyo, omanyi pastor wange yaŋŋambye, omanyi imaamu wange yaŋŋambye, omanyi sheeka wange yaŋŋambye. Fine. Naye gwe okitegeera otya gwe baagambye. Yes. Era obiraba otya. Obiraba otya. Katonda bwatu be yamubikkulidde. It is okay. Katonda ono buli otulaba oti wekka. Nagenda nnyo nga nkola research about eddiini y'Ababuddha. Meditation. Kabula katane menena yesu. Buddhism. Ensigale mu Buddhism. Idris Lukwago. Is a Buddhist. Naye mu Buddha. Kabula katanfuke mu Buddha. Nosome eddiini yabo ne kye bagamba sit alone tuulako wekka bw'oti. Tandika okulowooza ku bulamu bw'ensi. Ebikyamu bikole bitya. Bijje mu bwongo. Olowooza ebiki ebipya. Because mu moment eyo gwomuntu you can know, you can remember, you can flash back byozokola ebituufu n'ebikyamu. Newofunye ensobi newootomedde n'abakutomeza ne bwali weesiga n'akuyiwa gwe wekka bw'oti ng'otudde bw'oti. Balina ekiseera ekyo ate emmoto yaabwe njagala nnyo. Ey'aba Buddhist. Munno mwagaliza ekirungi naawe obeere n'ekirungi. Niyo kopo mufumbira kutumidde. Omuganda ayina engeri olugero lugamba nti agamyuka omutezi n'akasolo. Lwaki? Buli lw'owala n'omuntu naawe weeteekako okubonaabona. Absolutely. Gwe gye weegendeza abayizi nga bagenza okuyigga. Akasolo eri bikabeerako nga kabonaabona okwekweka tebakakwata. Katuuya naabwe kadde eno bwe kabonaabona naye nammwe n'abatezi muba mu kubonaabona. Bamugambe mbwa tobogola kyokka ate gy'oyagala ekakwate bw'ebogola ekabuusa kadduke sirika eno bonaabona nembwa tebogola eno bonaabona nentuula kweyokera mpola kanyakunya okubonaabona muba musooba. Very wonderful. Eno bonaabona nnyo naye nako kabonaabona nnyo tasobola. Toyagala omusu gwe mukwata guwulire enswagiro y'embwa oba eyiyo. Very wonderful. Agamyuka omutezi n'akasolo. Absolutely. Joko mukwala n'ennyo omuntu naawe weerumya omutima lwaki. Obeera ku bunkenke buli kiseera bw'oti. Ne bw'omusanga mu kkubo onooweta naddali abadde agenda otuukawo n'amangu laba bw'oddayo ne weekoola eri. Niyo nkutumidde. Toyagala omusange. Okigedde enyandikozo kino kiraga mbadde njagala embazzi anjijja wa Sseruuku. Ogenda okutula ku kyalo kyonna nga Sseruuku mayalina embazzi ate nga wamuwalana paka wana. N'omundikiranga ebisiki by'olina okwasaamu n'ofumbisa ebisi n'ebinyooka emmere n'ekona. Very wonderful. So balina omulama gwe nayagala buli oyagaliza munno ekirungi oba n'emirembe. Tuli ku Babuddhist aba Buddhism nabakolako research ne bampoomera ne ŋŋamba bannange
get time bagenda bukana wasa nasanga buli omatide kamuti omusirifu awatali kanyonya awatali ki monsezirike nayo nabeera yeka obongo nabujjamu na gwe muganti aroga asamiro manyi baba boba na Uganda jangu nyoko buli lwosirikirira bote aha ngate eri kanyega ali mukufuwa mmindi so ne baba ko bingi bali reflecting nange kyempo mvuka walero mu dini zine nyingi ezimeruse nga buli muntu abako olunyiriri lwajuliza nalukolanga bweluli narwesibako nalunyweza bw'otuula n'osoma n'oyogera ne Katonda akuwaaki era akugamba ki kubanga ekitiibwa kya Katonda abantu bakijjawo dda kati kiri mu kitiibwa ky'abantu. Omusumba wange yagambe bwati, imamu wange yagambe bwati, seeka yagambe bwati, tulina mukono gwe bamuyita promo UG Africa Uganda byogere to the world akugamba nti tugenda wa nomugamba nti nno kati tugenda South Africa kanaga kanjogereko n'omusumba ndabe namubuuza omusumba ye konsula agabamiza omusumba yagenda okutuusa seya tiketi ye hoteli gye tugenda okubukinga gye tugenda okucekinga in nti nze gwambye osanga n'omulwadde ddala abasaba amanyi okubawandiikira nti ono yeetaaga kino nakino amatu gaafuna kino kyowetaaga babalinda era omusawo n'awa n'ebbanga n'agamba nti bw'otakola bino oyolekedde kino n'agamba mbakulimbye genda kewa omusumba gundi oyabimala ayina amafuta ag'enkomeredde okirukula ng'omuntu bamuddusa bulungi omujja mu ddwaliro emisinde wayita mbale yaganye kati mugende ewa gundi. So ekifaananyi kya Katonda ekiwonya abantu bakijjawo dda ne bateekawo amaanyi gaabwe nti bo bawonye kakati ekyo kikulu nga ggwe asobola okusoma ebyawandiikibwa muno Mukama atuyamye nti ensi egenze ekyuka lwaki eri digito osobola okwesomera luli ebidda obuyigirize nga buno bwali buzibu tekinologiya wamala okugamba nti nasomye ku kino Katonda atugamba bwati tewasomyewa nti Yokaana 2:3 naawe soma naye Katonda ajja kuwa okubikkulira okwo nti Zambaali bikina kino kimukolera nzate kino tekikola ki tekinkolera mbuukire baba waabuukidde ogwa mu ntubiro fenna tetuli byekimuze baganda bange manyinyi okubeera nabaganda gwe Zambaali okoze ekyokufaana bwe tukonze nammwe munoonya omukisa ogwammwe muyitirewawo bwe munayagala okukola te Zambaali byakola ate temujja bikola si kyangu nyobe nagubatemera wenda mugenda lama ate mmwe si byemwagala kuba nammwe mulina kyemwagala okukola so mu ddiini eno bavubuka bannange yes omusumba wakugambye bwokola kino nekino kyekikutuusa mu maaso ga Katonda it is okay Bayibuli egamba nti byonna birungi naye waliwo ebitankolera ekirungi kitwale kyolaba nga tekikukolera kikole eki drop it gemazuukira gana amakulu ofune ekituufu ogambe nti kino ngenda kukikola kino sijja kukikola Bayibuli egamba bweti ku kino okay ekyo kankinyweze. Muganda wange lwaki olowooza abavubuka tulina ebitabo bitukuvu kati ku mikutu mu soft copy osobola okufuna Quran mu soft copy osobola okufuna Bible mu soft copy nga teri altered in any way ngera osobola okugifuna mu audio osobola okugifuna ne mu buwandiike wali bulambalamba nga tewali kikiteganyiza ate kyenjera ku bitabo byonna ebi teri kigamba nti walana eweddiini gundi temulimu wakizuula teri byonna nga bwebyetuna ne bwosoma Kuruhani ne bwosoma Vanjiri ne bwojja n'osoma Bayibuli endagaano empya n'enkadde temuli kigamba kakati Ibulayimu muwalane nnyo olw'okuba ye musiraamu gwe oli mukulisitaayo muwalane nnyo tewali wekyawandiikibwa mwe mukirina nti walana nnyo Zambaali okuba mukulisitaayo nedda taata njagala tutunulire abavubuka agenda ku social media okwo n'abeera ku mikutu gino egitugatta gimigatta byalo n'alaba byonna byayagala okulaba naye nga obudde obusobola okumanya ebyawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu tebabifuddeeko tebawaddeyo obudde olowooza obuzibu buva ku ki era kyekyalikoleddwa andi who is to blame tulina ebintu bibiri ebitusumbuwa ekisooka ebbula ly'emirimu ekyokubiri kalica y'abaddugavu si yakusoma era n'omuzungu atugamba nti ng'omuddugavu ayagala okumukweka amazima gatege mu buwandiike okusoma kwaffe kutono nange Ibula maze kutandika kukola programu ez'ebyobufuzi na bikinenene kukayizikaka oli agenda kwogera ekintu onyenye bunyeenya mutwe wetaaga okusoma so okusoma kwaffe kutono ebbula ly'emirimu lyeyongedde yeah. kakati n'abavubuka okwagala ssente ez'amangu
Kyofuna babuli agenda ku social media tukozesa social media yo nete tumutegeera era teri agenda yo kukola kimufuula wanjawulo akukopa gundi yafunye byakoze kino yafunye likes nyingi nagendera kwekyo naye era kyofuna buli muvuka kati gobagoba abantu tandika YouTube channel bufuna views nyingi YouTube etandika okusasula bayibula bali mu sente mpiti baba sasula walwawodda banje banizayiniza ne ku mirimu egitegeera kule YouTube channel chaza Zambaali awo wali nyabeko byayogera yogera chaza gundi cha no mugamba lwaki ogitandise ekigendererwa kiriki abazungu bano olabo basanga nga ina YouTube channel nebwe berako ba viewers ana bayagala okuweereza bakiririza mu ekyo kyayagala okutransforminga so si likes so si views era bosanga ke yakola YouTube channel yange esomesa abantu wekuuma otyo obuyonjo mu maka n'otalwala ndwadde that is the content gwajja okuteekangako all throughout nebo kunabako abantu babiri ekyo bajja okuweereza era bayagala ne bannaffe eno bakola batya kunoonya anigoyizo kyaza unakufa yebyekisiru noonya gundi kane gundi n'amanya bwenjogera bino ebituufu tebabiwulira nina kukola bino ne bakateekayo ogenda ogiraba oti nga kalabiddwa abantu akakadde kalamba nakubira walabye wakalabye kagundi wakikubye tubadde mu wiiki ejja tubongere so one tetunategeera social media akola atya ng'eggwanga and government yaffe teyatwala na budde kumanya what is the use of this social media platform. Minister of ICT yali yetegeseyo omusomo gusomesa abantu tuwadde tuli Facebook, Twitter na wawala how can we better these social media services neziyambe ensi yaffe because wadde tulina gino naye ensendera zakola ejazo China bw'ogendayo tebalina bino nabo balina ebyabwe bw'ogenda mu America nabo balina ebyabwe bw'ogenda bo balina kati TikTok olw'okuba y'Abamerika olaba engeri bagitaddemu ssente everyone is on TikTok kubanga bo bafunamu lwaki yekyasinza okulya data omungi ate yesinga okunyuma wekola short video nga bisesa nga biki omuntu abeera okwo obudde bugende naye mu lunaku lumu ssente ze baba bakoze mu data aspendingwa muyitirivu kati ekyabantu tebatamanyi so how can we better these social media platforms nga ziyamba abavubuka mu nsi yaffe nabo ne babaako ebituufu bye bakola ki bye bakola ate ewaffe kijja kuba kizibu nnyo kisomesa Africa okuleka nga abakulembeze bennyini bakikulembeddemu ne babeera ekyokulabirako nze mbeera n'abavuka abo nga tunyumya nkola barometer gogimanyi bwetuka nobaga tugenze ku Afro Mobile nammwe mutumanyira tuli mukulaba bino ebintu mugenda ku Afro Mobile ebintu binaffe tubitegera lwaki naye alaba ng'ekimusumbwa naye yatandikawo Afro Mobile ewaffe akugamba tezambali w'abantu basobola okusasulira Netflix nefuna sente nyingi nnyo neno but this is ours it is giving government money it's giving Ugandans money how can we better less employment ababikolako kwakati abali ku Afro Mobile they're getting jobs olugambo luno tugenze ringaka naye bannange which means abantu tebalina bitegeera abantu banategeera nti bulijjo okumuteeka ekintu ku YouTube ogaggawaza bali abaafuna edda of course Facebook ogaggawaza nanyini mukutu eyagutandika Zuckerberg TikTok ogaggawaza Twitter Elon Musk is getting a lot of money kakati ffe mu nsi eyefaanana bwetyo Uganda tetunalowooza namukko yadde ate n'abakulu baffe mu gavumenti tebabiriiko bawozabuwoza Facebook evumanya abantu katugigale then provide an alternative for that if they're using Facebook to bava abantu naffe million anamunya kale katulwane nnyo tukole omukutu gwaffe tutegeka abantu million yaga abiri then tulabe what we can do if we can get money n'abala balitandikira awo tuguguza Africa yonna extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa alongside Zambaali Bulasio Mukasa tuli mu America nyongera okubajjukiza tetuli wano tuli mu America tewali kiyinza kunneesabisa bwekiti nga ndi wali kasangati okay tukola ne conceptual estate basangibwa mu America nga bagula baddaabiriza batunda n'okuyambako gwanoonya ennyumba ey'okupangisa mu America babayise ba conceptual estate that is Brian Kayongo and his team era nga nkugamba nti Munnayuganda wangalira mu America ne wabweru wa America ng'oyagala ennyumba ey'okupangisa mu America ng'oyagala ennyumba ey'okugula mu America ng'olina ennyumba gy'otunda mu America ng'olina ennyumba gy'oyagala baddaabirize mu America babayise ba conceptual estate mu America
bajja kubanga bakola ekintu kino bulungi nnyo ate nga yo Hika Water Drilling Services basima amazzi all over Uganda. Sun Cargo Shipping Company basabaza mali from China to Kampala. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Naffe twekwate kubanga gulanga bibyo kanga bw'okyanza bane nange nkola toilet paper nakamwe bagita Zabama. Company bajita bata? Zabama Investments. Sikaka mutana. Bana Uganda basaba ne banyago. Ntwalo mukisa guno okubanjulira company ekola tissue oba toilet papers ezakabi. Emanyidwa nga Zabama Investments Limited. Bajita batya? Zabama. Nonje nnyo. Zambaali Bulasio Mukasa. Zabama esangibwawa. Seberi waffe nabweru. Nabweru aweri mwefulumiza chuma kirina mambe gye tukolera. Some namba y'essimu. Katekeke ya mugundi gye bakoze 0706 669 315. Eyo nkulu nnyo baba weetaga. Ayagala ezawaka, ayagala eza hoteri, ayagala ez'essomero, ayagala emwemu, nawe ayagala mu bungi, ngamba mu bulk. Ow'edduuka, owa supermarket, ayagala okusuubuza, n'owalejjalejja. Tusubuleko. Oyina kampani endala tugirange? Kampani endala ya kwaya yange gye nkulembera. Kisewo. God given choir tuyimba ku mikolo gyonna kwanza ne musajja mukulu style. Nga 3 ogw'omwenda omwaka guno tugenda kukuza emyaka 10. That is very good. Nga kwaya eyo. Kirooto Mukama bwe yakimpa okuyimbira Katonda mu ddoboozi lino nyimba. Tugenda kwera ku Hotel Africana Nairo Hall. Tukoze nga mmeka? Nga 3 ogw'omwenda 223. Mitwalo 10 kwa tukoze emyaka 10. Emeza ya kakadde tulaka abantu bana. Omuganda agamba nti ennyonyi enkeeze. Yeri ensiriŋŋanyi nawo osobola okunkubira ku simu egyenkozesa ya office 0706 669 315. Thank you. N'okwatayo emmeeza ne bw'oba tugenda kujja kale gulayo emmeeza oyambe emirimu gya Katonda. Omanyi tukyabonaabona ng'abayimbi ggwe. Ekyo nkyogera nnyo buli kaseera. Ffe abayimbi bakwaya tujja 30 ku mukolo gwo ne tuyimba. N'otuwa emitwalo 2. Omuyimbi ow'akabi n'ajja n'owa miliyoni 5. yazze bw'omu. N'ayimba eddakiika 3. Ffe abakwaya ngano nga tuzaaga n'ennanga na biki. Nga mulina mu uniform munekaanekanye. Mwawe babwebwa nammwe muwenga buwa. Kyokka ng'eriyo omukadde w'ekkanisa akuba abanja ssente n'atabuka butabuzi. Naffe mutwagazisa obuweereza buno bwa Katonda kwa mu nsi mwe tutambula. Bagiyise batya kwaya eyo? God given choir. Thank you. 10 years of excellent service of Hotel Africana Nairo Hall. Tuddeyo waliwo tubadde ku social media. Enkozesa ya social media n'abantu okubuukira ebintu nga tebabigenda. Ekyo kinnyonnyodde nti Ministry of ICT mutuyamba oba munaayita Ibra Keba ne muyita naffe n'abantu abalala abategedde ku social media to change the mindset of how people see and perceive social media. Abantu bangi bafunidde opportunities ku social media naye tebakyuka kuma tebabitegeera. Gagendo laba Nigeria tubadde wano nga nkunyonnyera Nigeria gye bakola ebintu byabwe. Yeah. Bw'osanga nga yatandika ekintu ng'akikola ayambadde bw'ati. Ne bwana agaggawa. Emanuela, Maka Angel, Sabinusi. Obitegeera. Ng'akasaati ke bwe kaali. Ffe atogenda ku social media n'okikuba munakwezi n'okyuka ne bakwambaza engoye empya nabiki n'ofa. Awo okoma. Sente zo wandifunye ne zikoma awo. Ghetto kids gwe tobalaba. Olwagira muwe bati ne batereera. Ese yali basaasina tubalitoza bali bubi bateredde. Batufunyeemu bagenze. Era ese bagirete. Abo bateredde. Maintenance kikulu. Tunywerere nnyo ku kintu nga bwe twatandika. Nze katoraba. Ne bwe mba nandyogeddemu akazungu akatono. People think and my audience think. You know, sometimes reputation is totally different from the character. The way people how engeri abadde ba perceiving nga gwe okubeera is the reputation. Yate nawe baako n'ekyoli. Ng'omuntu of course. Nga kyoli. Kakati bamanyi Zambaali musajja wa Kabaka w'Oluganda. Nze ne bwe ngenda ku mikolo ssebo nga gya Luzungu. Ogenda okulaba badde boogera Oluzungu nga bakyusa. Abaana etwaniza musajja wa Kabaka gw'ojja kwogera Oluganda tukukkiriza. Era nange nga yes, that is the brand. Ndi wa Luganda. Oba Oluzungu manyimu olutono I don't care. Ne wampita okumpa ow'emwesi w'embaga zinasangako ne ku mbaga meeting abatudde ngo bawakana tasobola kukola guno omukolo mulimu ab'Oluzungu anaalugyawa muwe ogw'Oluganda oyo wa Luganda nga bamanyi toyinaamu wadde but it is okay nze Oluganda lwe promotinga and that is it yakulwogera kwange ekyo jjajja nga sinasimba kyeyaŋŋamba era kyeyankuutira beerako gwe ekyenkizo kye banaanoonya awala wonna nga kibuze nga gw'okirina ye ntanda gye yakusibirira yasiba y'abalugu esima emu
kale kabogero luzungu lwabwe it is okay but you cannot compete with people abadde mu masomero agakabi gwesomedde Semuto osomedde mu kyalo osomedde mbozi wasomerawo Semuto Kijaguzo senior secondary school likyaliyo weri Kijaguzo ly'amaanyi nnyo livaawo ate nga ffe twafuna first grade tuli Kampala anti waliwo ensangi zino waliwo okuzimba akeedi buli awali essomero bannange naye kyomanya abakulu be bamanyi gye bitambula naye kati ekyo kikulu social media zaffe nti abantu tebannategeera nti nze ntandise YouTube channel yo to do what nolwekyo social media social media tulina okusooka okutegeera bwe ntandikawo omukutu gwonna ogwa social media njagala kukola ki then bw'ona okikola okumala ebbanga ng'okiremeddeko people are going to come, people are going to understand what you're doing and people will love what you're doing and you'll get enough followers like the way you started. Yibulake otandise YouTube channel no da so wakatandika si ajjoli abalamu wano nabo gezo kuchaza nga waludde kone watandika mpola mwaka gumwe nebija paka abantu bategana kati wowe galugenda ku gondi era ne banna Uganda abali ebweru wegwanga bonna they value this interview than even some of our TV stations in Uganda. Thank you so much. Lwaki sikujjayo eyo otegedde bulungi nnyo lwaki sikujjayo eyo nonyinyonyolamu ebintu bino biri bisatu tulina family oba bina tulina family tulina emirimu gye tukola tulina religious affiliations where we subscribe to ne tubeera n'ebyobufuzi omuntu ebintu bino ebina yalisinze kuwaacha ennyo obudde n'agamba I cannot live without this ekibiina kyange ekyobufuzi omulimu gwange gye nkola ku Spark TV kona every Friday nawe gyokola ku NBS gyosoma amawulire gyobeera ku barometer oshegeera eddiini yo gwenga omu Anglican omu Protestant eddiini yange ng'omusiraamu efamire gyova nange famire gyenva kugamba muntu kikyalina okusinga okuwa obudde ibula tewebonyabonya wadde abantu banyiga basimanyi famire yankola bubi famire yanzita embuzi lwefa lwemanyi banyiniyo munsi muno famire kikulu nnyo famire kikulu basaba ne banyabo kadini nnyo lwaki tuleese ebintu bino abantu beekubye empawa abantu beetemyemu olina agamba ndinze ku kino kukikwatagana n'eddiini gundi nkukyawa kukikwatagana n'ekibiina kyange ekyobufuzi nkukyawa kukikwatagana ne tribe yange oba eggwanga lyange nkukyawa kukikwatagana ku kino ne kino nkukya ku mulimu nze nkuttirawo kakati amubogera ebyo lwaki olwa ssente ezituzeemu tinaba mbali mu byobufuzi because of money n'abamu bali ku mirimu because of money naye family it is your blood omusaayi ogukutambuliramu okuva ku bigere okutuuka ku mutwe tribe ne bulaba entero z'amawanga zibaddewo naye togizanyirangako it is an institution that is hard to break ekyo nakyo kikulu nolwekyo family mu bulamu bwaffe yibula nga twogera kikulu nnyo nnyini ddala okuzimba oba okuzimbulula waliwo ekitabo wano kyembadde nkyasoma sinnakimalayo Brian Kayonge yakiwandiisa bakiyita enterprising entrepreneur mulimu essula ng'eyogera ku family background nti abantu abamu basanze okusoomozebwa kunene mu bulamu bwabwe olw'amaka gye baakulira wakola n'omuntu ng'akutonkyera yaggwe oba oli baki oli gwa tolibeerera gweraba yeggwe olibeera otya yeggwe olifumbirwa family ezo zizadde abantu ba mirundi ebiri abalemererwa ddala mu bulamu oba n'abo bagamba nti let me be kankole nnyo so that I can be better tusoomoze omuntu eyali alowooza sobola kubeerawo so ekyo kikulu mu bulamu naye family zino zituyamba nnyo tuzimba n'okutuzimbulula kivula mu bintu bingi byonsanga nombuuza ogenda okwekanga nga bwe neetulabiraga nti awugundi naŋŋamba kino awuwa family wange naŋŋamba kino so family nkulu n'abantu abamu emikwano ejjo emu gigenda tandika okweyungaku nga kisobose kulaba mu family yo bakwogerako ki ye gyova bali batya buno mutwagala nnyo okumanya okiwegenze nti bangi olufa wano e Kampala ne bakutwala mu kati wano egundi ewaabwe nga bali bubi ekyo kikulu nolwekyo nze family njiwa ekitiibwa nga bwendi omuganda my tribe njiwa ekitiibwa kujja kubona abazungu abajja muno batifuukirafuukira ezimu ne batabulatabula ebintu bya ebintu olina atandika oga era nze saagala nakumpita gundi watu n'abantu abatandisa okukola zi social media videos ez'okugiregagerega kale amawanga but because they want to make likes and whatever naye family mwova kikulu tribe yo kikulu
neno lyokugattako eddiini kubanga eddiini eddiini tugikozanga network for you to be accepted in the society kubanga omuntu ajja kubuuza naye omuntu atalina ddiini atalina maka mwava omuntu walina bakyeyo so kati ebimu ebirala tugavuga nti alina kino naye what added values ezimu kati munaddiini mukozi kati ebirala bigenda bigattako obugasi nti ogamba Ibula omusajja omusiraamu akola ku Spark TV olengera gye wejja noli asooka gamba Ibula kyoyo Ibula mutabani wa Zambaali mumanyi kozi wadde nki musiraamu muki Muganda mutegedde oba katutegere ebirabo byegattako so family kikulu ngene ebirala byone bijja buli muntu alina endowooza ye naye nze nkuwadde yange family kikulu n'ebirala biroka biddako bino mbuwakina bya buvuzi biki bino mirimu gye tukola byofuzi nawe kulimba family nawe mmekazi olabinga mu family nga oli weni ali gwe tubala basengo obungi nti tubeera nga oli wa nupu oba nupu naga nti ekinonde sono wadde weni ali naye ono muganda wange ddala ne kaddayo ku family ono mwana wannyamu tusaalira mu muzikiti gumu tusabira mu kereziya emu tusabira mu kenisa emu tuba ku kyalo kyekimu ono kamuwa akalulu ate ogamba mu Africa oba mu Uganda mulimu ebyobufuzi ebinywedde muze ndi wa dipi nnyo dipi nebwotekawo ekidonda gyempa gwe nonda oyo enkyasobola omusanga nampa 10 niyo kopu nkutumidde okyegedde gwe nonda ekyabona namusanga byobufuzi bya waffe Uganda va kubino banensi bategeera that they know how political parties work and how they can influence policies to happen mu Africa they know it's not about the political party, it's about you Ibula when namukubira esimu anaakwata bwemuganda nyamba mukino akikola kati gwe Ibula nga weesembawo nze siwagende NRM kerekani nga weesemberawo mu NRM olwokuba nkumanyi nga nkuma akalulu newe mbeera wajje mu kampa bulungi nnyo yonna gye mbeera okambeerayo ani aliwo Ibula yesimbidewa sentebero se 5 wakiso kanzije ali ku UPC kwata oba ogwaggwa nina ekiviiri kyange ensaze wano akakindo kakati olumwe bwe batyabo bali era waliwo ne wetukwata twaliko ffenna bwereyo nga tubuuza oba yani yali awadde akalulu oba yali kaali kamu awo nga nakatandika ebyobufuzi ku mulembe gwa Sebaana kaali kamu kati yassa akalulu kawa omugenzi Sebaana kizito mukazi nava nze nakamuwadde mukinkole yandivudano ng'omuganda talina kalulu kafunye n'agamba yakamuwadderwa tubeere wano ng'omuganda alina tafunye kalulu andi bwe yamala okyogera n'abantu iyo ne omuganda munnaffe n'abeera ng'abakubi ne badda mu bwamaanyi ne babuna obuvovofo kale so mu Africa mukyalimu ebyo it's not about political parties, it's about personal relations Ibula tumanyiganye tutya tutambula tutya gwe senga kati obukyawo obulimu awamu mu family ezimu ze babonyabonyeza senga bakyasembeza abantu abamu mu family ezimu zosanze kati nze government yankolera kino ze yankolera kino nogera okulangira babasembeza lwaki bagera kati ono muganda waffe munnange eri aliyo obubeezi lwa mulimu naye ono muganda waffe mwogereko na bulungi muwani njagala kubanga nkuleka naye nga tetunnagenda lwaki omuntu bwakulaba ku nnyonyi nti ojja America nga bwe wazze afuna ekirowoozo nti kati oyo adduse tagenda kudda ab'amawulire badduka nnyo mu Uganda nabadde Entebbe ku airport omukyala n'aŋŋamba nga mufulumye nnyo ab'amawulire leero ne mubuuza bameka anti nkulabye nendaba ne Bulasio ne mugamba awo tuba tufulumye nnyo leero abantu ababiri bwe tuti ndowooza bannaffe oba batusooka okujja eno batukola bubi ndowooza batukola bulungi naye buli omuntu alina endowooza ye naye nze Ibula ndowooza nze ekimbonyabonya oba busiru oba butategeera oba ki oba ebintu gwe obiraba bulala nze nina obuzibu bumu nze manyi buli budde osobola okugaggawala kasoba nga oli mulamu ekyokubiri nina nze sibeera wantu nga my values not recognized oba ntegerekeka
Senjagala nnyo wendi nga oli bwananyoga oyiye Zambaali. Wano mu America okisobola. Simanyi. Bwayisobola kukisa waliwo eyajagala ndi yibula woyazi. So it's far better okubeera awantu where you feel secure. N'amaanyi go wegafiirayo ennyo. Simanyi batulikola musomo mulamba bannaffe bano bangi. Njagala okwebaza bannaffe abamu abazze eno ku kyeyo ne basomesa bannaffe ekituufu ekiri ku kyeyo. I want to thank you so much. Ate nenyigira ne bannaffe abajja eno mu America n'alowoozesa abantu e Uganda nti America is heaven on earth. Namuga tunda bina biwetunda ko jangu eno walwawo olutuke no niyo kopolaba yajjali mubi yaze sowani weekends bili na yaro buli weekends bili kati avuga Range Rover Sport kama oduka mu kyalo no mwana natunga ebintu ye ninga tamanyi byayitamu tamanyi kusomeza kwa itamu nte nali kumabanja ne credit card ye natero kugwa ko musajja atulimu tawanya tamanyi nyumba japangisa nti akatunya akazigo bwe kati kalumu muyo kakali ku $15 Uganda ze sente nyingi nnyo ebyo nete babinnyonyolako. They only talk about the good things, which is okay. But it is always far better to advise someone who is coming on the do's and the don'ts. Extra digest mugoba nsonga. Olwaleero katusoke tukuleke naye nga tukyali mu America era gye tuli. Era nze omuntu omugwe neebaze ne sijja kumwogera manya yampa akantu kamuluma nali ngenda kusigala wano mu America. Mwaka kyogo 2015. Nangamba mwana wangu oli otya onzenge bulungi. Kogwe. Koze ngambi passport wagisudde ebyo nana bisudde nange siddayo. Okay. Nanga nembadde mu America emyaka 28 ngenda kweza 3. Okay, sebo. Kakati njakaloddeyo wamwe ku kitundu. Obagenda Kampala road ya. Yasoka muza lwaki osigala. Niliyo senti. Mugagga wadde mwena mufuse b'amaanyi. Nanga nawe yagala gagga wala. Nanga bagenda Kampala road yawo. So wali abagagga. Balirawo ebizimbe 4 oba 5. Ngante ekyo kyagundi ali mu America ne kino. Bwe biwera bina sigala wano. Bwotabiweza taye Uganda. Waito ina wadde n'ekimu ekizimbe. Simple logic we yangamba. Era namwebaza nnyo because it transformed me a lot. Nangamba gwe kibalibala emu 2 3 4 ngante ekyo ekizimbe kyagundi akola mu America ne kiri kyagundi America ne kino n'ekyo. Nanga nebo bwe bikule baddayo mu Uganda. Nenzira nembala Kampala road ngola kiri kyagundi ki. Ngaba nenyini bizimbe bino ba Mahadi tutambula nawe iri bwayise. Ngaba bananki. Kakati even on earth we better sort of producing bino. Nozani no kukyusa obwongo. Nendaba y'ebintu. Nendaba y'ebintu. I think you can be somewhere if you're focused, if you know what you want, if you plan quite well and make research, you can be better. Nchi yangamba ngo chi Uganda ekikyatusoba kimu politics waffe mufu. Naye gwe learn how to muzanyise. Ngati kwetaga millions. Ubo sobolo zifuna 3 obanye Uganda ngwe kyasobolo zifuna. Oli mugagga nnyo okusinga ali wano. Konze wano. 3 obanye buli mwezi ngozifuna. Gwe sobolo zisaving obulungi. No planning abulungi. Ngogenda kwegulirako nettaka. Ate lifuuka eryo paka abaana balijja. Nga ono sobola kuligula nifuuka lyange paka abaana balibeerawo. Gendo planning bulungi sente ezo. Nanga ne obuzibu. Wegombye fa bakoze emyaka 3. Mwakakola 5. Oyagala twenkane. Tekisoboka. Namugamba ngambye nagamba lwakanti government yeetaaga ekola enteekateeko b'ennungam abali kubye ekise kirungi naye bakusomese w'ofuniramu n'wotafuniramu omuntu aleme kusalangawo kujja ku kyeyo lwa kubuguma abala kwe bamugambye bambuulire n'omubuulira how better can you start and be somewhere. Extra digest mugoba nsonga. Nabulaba niyo kopo bwe yakunnyonnyola gwe senga kati wajjadda. Yakubuulira tuwetaga ABC. Yangamba olwasooka nangamba tojja. Nampa notice nangamba bwekitibwe ekikola. Noddayo. Nezirayo. Wonderful. Kati nakomeddewo ddala. Toddayo. Ddala nakomeddewo ddala. Osigadde. Ebyanga bemmanja muzirye. Abamanja mbalumye. Kyamudda Uganda. Bwe kibeera. Olutemye. Mbalabyeko bandabyeko. Nkiddamu bemmanja.
kitwale nti banka eyidde fayiro zibuze atebo abamanja era namwe mukirowooze bwe mutyo nafe wetutukanga tujja kujja naye osooka mujja tusanga katubateekereteekere very wonderful extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanyaga nja kwebaza mwami Zambaali Bulasio Mukasa CEO Director Zabama Investments Limited Chairman God Given Choir President Church of Uganda Media Association banamalo bonamu Church of Uganda nze mukulembeze wao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kwebaza ba Concept Rio Estate Brian Kayonga and the team, salute and respect. My brother Hamis, I see you. Muganda nge Neocop nkutumiddeko nnyo. Nja kutumira bana Uganda abawangalira mu America mwena mbagala nnyo. Mubere bulungi. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabeto ne Senabulia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you.